Zedi Patoka Terega, the microphone guru wona wosinziro tulaba twagala kuba tukubuzaako. Proudly sponsored by Stanbic Bank enkola ya FlexPay ne bw'obanga ozze mu katale nga kano ak'omubuulo enkola eya FlexPay bagimanyi osobola okubeera nga togikozesa bulungi nnyo okola otya. Tuli mu katale ka Ssaabasajja Kabaka ak'ekitemu. Kano ke katale akabeerawo nga ka mubuulo, so abantu b'Ekyengera, abantu b'Ensangi, abantu b'e Nabbingo, abantu b'e Namagoma mwenna musobola okujjawo ne mwefunirako ku tugenda kufuna ku experience. Abakyala bano n'abaami bagenda tubuli olunaku olwaleero kusoomoozebwa ki na biki ebibaleeta, kubanga olaba bw'aba akolera mu kifo ekiggule nga bwe kiti, kitegeeza alina obuzibu bw'omusana, alina obuzibu bw'enkuba n'ebizibu ebitali mugama ng'enfuufu, bagenda kuba tunyumyamuko nabo mu ngeri emu oba endala. Najja kuba tunyonnyola amanya gesonkusaana era tuba fitting tuba tufitinga bulungi nnyo. Oli otya? Ndi bulungi sebo. Jebale. Kale sebo namwe mjebale. Ndaba eri abali mu bugoye bw'abaana, ndaba abali mu busikati, abali mu busoksi. Lwaki gwe wajja mu curtains? Munange ze zannyanguira nti kyekintu kyenyinamu experience. Kuva ddi? Kati kintwalidde emyaka 5 mu business. Otunda curtains zino? Yes sebo. Ozijjawa? Curtain tuzijja Nabugabo, gye tusuubulako ku Bayindi, tuzijja ku Mukisenyi, mu bizimbe ebyenjawulo. Ndaba nanti zino mpya, nkadde. Guno Muvumba. Guno abantu bagwettanira nnyo era ze basinga okwagala kubanga kwalite yazo nnungi okusinga ku kipya. Kati antijukira bwe tuba tuteeka curtains zino mu nnyumba wabaawo obutimba, akatimba ke tusoosa kungulu, then ne tugattako n'eno. Kati atulaba ku BBS Telefine yandiyagadde okumanya eno curtain ya ssente mmeka? Kati zino curtain ziri pieces 3 tuzitunda emitwalo 7 n'ekitundu. Zino nga bw'oziraba pieces 3 7 kitundu. Obugumu bwazo buli butya bw'ogeraageranya n'eziri empya? Zino ebiseera ebisinga abantu abazungu ebintu bye bakola biba of good quality. Quality yazo eba nnungi compared ku birala. Kyovula batwagala omuvumba gusigalewo kubanga kati okulaba curtain bwezityo zisanga mu kipya kijja kutwalira okulinya ennyonyo kugenda e London. Naye wano bazireeta Abayindi ne tugenda ndo tuzibasuubulako ne tuzireeta nti ebintu byabwe birungi. Birimu kumanya nti no nasiiga nnyumba nasiiga colors bweziti eno kale esobola okubalansa. Kati woba ozze ebiseera ebisinga n'otugamba kala ya walls zo tukuwa okusinziira ku kyetulina wano, kale eziri ku walls then the curtains tukuwa wano. Kati atulaba ku BBS yandiyagadde okumanya kati otulaze this is maroon. Yes. Ono maroon asobola kutambulira ku kala ki eya wall? Kati ebiseera ebisinga maroon tatera kuboola colors. Kati kala oyinza okubanga wasiga grey, oyinza okubanga wasiga blue. Maroon ono tatera kuboola nnyo okusinziira ku bakasitoma betufuna, n'ate waliwo colors eziboola nga yellow nga pink. I thought nti waliwo zino curtains zokka nti ziri ngoye endala. Mulimu n'amasuuka ne mattress cover naye. Kati tulage ebintu byonna oyita abantu bajje bakuwagire nengenda nakuwa omukisa ennamba yo ey'essimu ogibasomere bw'onooba okkiriza. Ate kati eno eriko abalala, eriko baganda baayo. Kati eno terina baganda baayo, eri piisi emu bweti naye ebiseera ebisinga tuzifuna nga zirina baganda baazo. Kati eno osobola ogiteekamu, kati eno eba tesobola kunsala olw'ensonga already ejja piisi bweti. Kati ebiseera ebisinga tumanyi ozitereka ne weesanga nga piisi bweti ozisanze mu ndiboota endala ne weekanga ng'olina pieces nga 5. Kati osobola ogiteeka mu nnyumba nga color green oba nga walls ne weekaba ka soft white oba ka cream ndaba ka balance bulungi. Kati eno ye ssente mmeka? Kati eno empiisi emu eba ya mitwalo 2. Emu bweti? Yes. Omuntu ayinza okujja nga ayagala mu balansingira colors kubanga kati ennyumba zaffe zetulimu abazimbye nti oyagala n'okuteeka ekintu ekifaanagana mu nnyumba yo. Kituufu pozi okujjako wano mu katale ebiseera ebisinga ebintu bye tusala tubiteekako maduuka. Kati ffe tulina amaduuka gye tuteeka nti ebiseera ebisinga osobola okwesanga pieces nnyingi tetusobola kuzireeta wano, naye otubulira n'otugamba nti noyagala pieces bweziti material bweti ne tuzikusanza mu maduuka. Yongera otulage ebintu tinkula ebintu abantu ku BBS bakulabe. Tuli mu katale k'ekitemu aka Ssaabasajja Kabaka ak'omubuulo. Kano ke katimba. Ate oyinza okujja ng'oyagala obutimba bwe buti oba obusingako wano nabo tuba tubukuwa obutimba. Yes.
kati koona kano ne kajjira mu ssente mmeka kati kano kabako esatu nga sayizi yako wookala so kati kano mbanze kennyini njagenda nke designing okateekamu ziri roads mwe zitambulira otyo bulungi nnyo ne curtain boxes oba ozirina oteekamu bulungi kebere pipe eba egendamu netambulirako bulungi tuli ku BBS Telefina tulege ku bintu ebirala njagala ngendeko ku muntu omulala ate njagala nkone apron eno mattress cover basuuka eno mattress cover bagiyita mattress cover yesooka ku mufaliso then n'olyoka oteekako essuuka yes kati eno ya buliri size kati eno size 6x6 nene bulungi eba egendako tuba tugitunda emitwalo ebiri sooka otubuulire okusoomoozebwa ki kwe musanga mu mulimu guno nga mmwe kati abakolera mu butale buno obw'omubuulo okusoomoozebwa nze kwesanga ng'omuntu ebbeeyi y'endibota esuuse ng'olw'ensonga abayindi batugamba nti emisolo giri waggulu nnyo eyo number one challenge kuba buli kaseera nsanga bbeeyi ndala buli kaseera mba neewozaako n'abantu b'ensuubuza abantu bagula layisi nnyo ate ogenda obbanyonnyola nti gye tubijja bya bbeeyi nnyo nga tebatuwuliriza nga tebabitegeera kati eyo challenge esooka challenge ey'okubiri nti ebiseera ebisinga weather tukolera mu musana tunnyonnyola nnyo tuyimira nnyo tukola nnyo ate ng'era tufuna kitono naye era byonna byekwasa ku bbeeyi y'endiboota singa batukendeerezaako ku misolo ku ndiboota n'abayindi naffe ne batussizaako ku ndiboota ne wesa nti endiboota gye ngula emitwalo 8 oluusi njigula kakadde kamu emitwalo 2 neetaaga endiboota nga 8 nemba nga ndi mu ssente nnyingi singa ziba zisse mbeera nnyambi bweno wansi abantu okubaguza ebintu nga biri mu layisi era kyonna weerabawa mulimo guno olinamu kati okusinziira ku bizibu byonnyonnyodde osuubira omulimo guno guvaamu omulimu sisuubira kuguvaamu modernizingamuko ove ku kkubo omulimu sisuubira kuguvaamu olw'ensonga guno omulimu gwenkola gwe gubezezaawo famire yange abaana bange basoma ndi bulungi si hasolinga nnyo nti ngwawano nawali kivaamu abaana n'abakulekera n'osobola okubatambuza abasajja baba bannayo baba atubeerera ki naye era ati kati olaba owo bamuyitaani oyo yeekola obusolosolo sikyamujjukira mannya kale ffe abalina obuvunaanyizibwa mutulekawo ne mugenda n'ebyo ebisajjasajja naye ng'ekituufu kiri nti emikisa katonda yagibajjako kati yagiddusa ffe abakazi abakyala abo batofuddeeyo osobola okusoma ennamba ey'essimu abantu ne bakuwagira kubanga ekyamazi yes bakuwagire bakulaba ku BBS yes amiina kakati ennamba yange y'essimu eri 0701619303 ebeerako eri 0706691303 bagenda kukubira era nsaba abantu abo basabire bulungi amakateni ng'ayina buli kyowulira nti kateni egenda mu kalina egenda mu nnyumba mpya oyagala masuuka first class ku dipo wano ekitemu wetera okubeera wansi nina edduuka lirina masuba opposite total petrol station nange nkuwagire ku naye ziri nzaagala ziri eza maroon kati nange kankuweyo ekirabo okole nga engoye zaffe teziguba nnyo okategedde bulungi era kambale nkuleke ng'okambadde bulungi nnyo enkola nange n'abayaye batubbako nnyo ssente oli yeefuula zoggula essente nadduka nazo kati ke bampadde apron kiwedde ngenda kubeera nga nsobola okuzitereka nakoze ogambe eggwana erinyere amanya gange nze nanca bananca baba beddira ki baba beddira mamba baba bammamba bweti wetuli ku BBS Telefina n'abakasitoma bo bazedda mwebali buno okubanga ate bakize mu ngeri ekyasiza okubeera akabi bagulira ddala era nga bw'okalaba akatale abawala abato mwebali abalenzi abato mwebali buli muntu akwasaganya nga bwe kiteekeddwa okukwasaganyizibwa njagala genda wa mukodomi wange oli kulaba ate engeri bwe nkitambuzaamu mu style bwetu ate tubeera tutambula naye atubuulire kusoomoozebwa kikwasanga owakati ni tumuwulidde ayiriba buyiribi oba waliwo maali ye ng'ate weeyongerayo eri gwe gwenzizeeko ssebo jja tukole program bagita bifa mu katale tulimu experience mu butale obw'enjawulo si busembera wano tukole ndeba oli mu kwesika bwesi weeyongera eri omulimu gukuswaza omulimu guno gukuswaza kyogere nnyo kati bwe guba tegukuswaza otyaki Abikuba kukuswaza kyogere gukuswaza omulimo guno oliwo nga mukozi kati era kye twagala experience otuwe sigumanyi omukozi uliriza oliwo omukozi akola ki atunda kusoomozebwa kikwosanga mu kutunda sina kusoomozebwa nakwensanga birungi byerere bosi yaliwo mugaga yaliwa
gwenda g'omugagga ajja buzi ate bano abakyala ababiri kale gwe bakasoma ndi mu kulonda ngoye kale tuli ku BBS Fine program bagita bifa mu katale ndi mu katale k'omubuulo wano ekitemu we tukoledde olunaku olwaleero omwana ali wali atalina mannyo katonda gwawe ennyama agamba ate anko gyendi ddajuli otya bitambula bitya amanda go mangi amanda otegeeza ki obwavu obwavu bwe bayita amanda kati gwe kino wano wosasula wano n'emmaali nga ntono bakasoma batera emmaali ntono naye ate nga print gwe kyoba omanya otunda biki abantu bibirega abantu bakulaba ku BBS t-shirt ntunda lebo esaati gye baguze esatu nze njiguze 13,000 kati eno saati ki kati lebo kyeno eno kyano eba yesatu neze just wano okugirako ziremu n'ogitunda 13,000 eyo lebo tugitegedde bagita channel ate eno zino zonna z'Abamerika ziba z'Abameeni okitegeera abamanyi okwambala abamanyi fashion nayo kati nayo yasatu yagwe wofuna akuseera ng'ojja wano ewange bampita maroni ewa maroni olugoye olwesatu eri mu site akugirako zero just okuba kino ekisaati kyo ekikumba naye baba kakkala abantu bakogerako ki kakkala ko munaye twagumira embeera leeta ebirala kati eyo kyano brand kyeno lebo kyeno kaneeno kalaba tie and dye kali distressed okubirako ekiwoowo n'omupale gwa jini nga gumalayo ekiwoowo otegeeza ki kasipule n'ogiramuko bwoti nkwagadde kakati oyimiridde otya wali okola ki nga tonaba kujja mu mulimo guno anko gamazima olaba okusoma twasoma naye emirimu ffe tulina okweya kuba n'abatusomesa tebatuyambako tuwa mirimu ate bakunoonyezeewa muganange ekyo toddamu kyogera anti kati labayo ekisinga okunnuma tubeera ku ssomero ne batugamba musome nnyo mufune musobole okukola okuba bulungi musomesa nze yaŋŋambanga soma we munaba mumaze osoma mujja kufuna emirembe gye mukola kine mwagala nakeeranga ku makya ogenda mu kibiina keera ku makya ogenda olinoonya emmaali okitegeera nali manyi we naamala okusoma nja kwebakanga bijja kwanguwa kati magezi gootuwa abaana tubalekerawo basomesa okusomako okusigalewo naye abatusomeseza batuyambeko tunoonyeza ku mirimu batya nga bwe tubeera kusomero nga tusoma gamazi twasoma nabo naye ogenda teri gwosanga ali successful bakaaba abakola tebagala kuwummula osanga omuntu ng'akaddiidde muofi naye nga alabira ddala nga obulamu awo okobogenda nga njawo okutumira ku bantu nga mukoze ebbanga mu bifo naye nga temwagala kuvaamu nekirala babaka benchers bali bulungi nefe abo abalinga twatulanga mu maaso nemunayo mayite era embeera ebakuba ate ffe besinga okuba batulanga mu maaso nebakanga naye ate kati ndi bulungi naye kati babaka benchers bakuba ekyeyo bali bulungi n'omuyaye naye mwana embeera yo mwana kankweka apron kano nkugumyegumye kyakabi oleme munaye ennaku ekulumira okwo mpolampola naye teweekubagiza nnyo bijja kutereera toggwamu maanyi bagambe olugoye lwe baba bakusedde mu dduuka nze jangu bawe namba y'essimu bajje bakuwagire namba eri 07631245 yogere mpolampola 0763 1245 bampita Maroni Diti alina obusaati obuli distressed okakubirako ekiwoowo n'omupale ogumalayo ekibeera nga ate kikwata wali okubirako omuwoowo n'osuulirako n'omupale ogukola ki ogumalayo Uncle Solomon nkubuuzizaako nnyo mu style nkyali mu katale k'ekyemu njogerako n'abasuubuzi mu mbeera ez'enjawulo batubuulira engeri emirimu waliwo ekibuuzo kye neetaaga okubuuza Kirasta dadi ogamba otya bitambula bitya bali mu kucapa abaana bo baze okunoonya ssente mwege muddeyo ne mwekubagiza abaana bagira batambula nga ate ekyo kitambula siriso ki bro kitambula alaali mutera nnyo okulinnya emmotoka nga mujja mutale nga buneeze ennene ne tuwulira zaayiye abantu ne bafa mwe mutambuza mutya emmaali mwana jasika bakasima akajjajja godi oba tomanyi kinaavaayo naye lootuula n'ogenda n'ozinoonya bwe mutuula ku mmotoka ezo waggulu gye mwesuubira ne mwesuuba tofunamu konkenyera muli
Enkenyero zifuna n'oba ogenze nnoonya ssente era oba olina otuulayo kiri kye bakisiraani nti biki segeera kati ndaba muli basatu ne mali y'abarasta basatu bwe kibaseeka wange kampuni eriemwe mulimu guno gufuna gutya abantu bagutya bagamba nti muli ssente anti jjukira buli omu gyali jalabira omusana n'enjuba kati ffe eno tugulabirayo nti tufuniramu kati simanyi mulala ye bwabakiraba ne bazoleya neggwe era oba okimanyi ngoba wano ne wano mpitira wano nkola mpolo shege bwetu bwe tuli ku BBS Final omusajja agambye buli omu gyali gyalabira omwezi n'omusana kati kansooke ndabeko noono bonna bali mu kampuni emu nga bw'obalaba mwava ku kyogatta bizinensi eno anti era tuli baluganda nga bw'otulaba olimba sisobola kulimba olimba gamba nti mwakwatagana tetwakwatagana tuli baluganda ekirowoozo mwakijjawa ne mugaa tutandike emaali tuyimbire wamu tusobole okufuna ssente mu butabi buno bw'omubuulo anti we mwegatte wamu obumu geemaanyi kyetaaga capital wa ssente nga mmeka tutandike emaali kati nga mweno gye mulina ey'abazale ng'eno mitwalo nga 5 mutandika kiki ekibayambyeko okubeera successful mu mulimu guno mwe ng'abooluganda abatandika bizinesi eno ekituyambye kubeera tukwatagana mukwatagana abantu bamu basinga nnyo okufuna obuzibu mu byengabana bwe batandika okukola ne bafuna obuzibu mu kugabana era ne baawukana mwe kino ekyokukolerawo mukikoledde ebbanga ki tugenda weza mwaka temunafunako obuzibu mu ngabana tetunabagufunamu obuzibu singa buba buzze muyinza bumalawo muti sisuubira nti busobola okujja kubanga waliwo akwata ssente nti ono yakwata oba buli omu akwata waliwo akwata akasente oyo ye maneja rasa yakwata ssente oyo yazikwata njagala nyiryeko noono naye ambuye sembera ano brodsooke tugiremu katini nga bwotereza ate tujja kumaliriza mu nyimbiramu akayimba leero tuli kitemu kala tujja kumaliriza n'akayimba kemukozesa akasinga okuyita oluli bakasitoma tugenda kayimba nga tumaliriza sooka otubuulire bwe mwamala okufuna ekirowoozo ne mutandika n'emaali eyo kati okusoomoozebwa kwe musanzeemu sooka nga abasatu ate ne mu katale gye mutambulira okusoomoozebwa tukufuna kusinziira asolooza ayinza okujja akawungeezi ng'olusimbale temunakwasaamu za kumuwa n'awamba akamaali ne mutaawa ne mugenda ne mukajjayo kale embeera bw'etyo ne oluusi n'ekyokulya oluusi okukifuna wano okugenda okugula obugoye buno obulaba bungi ne tekuli ssente n'engeri yatusobola okutetenkanya ne tubeerawo mu ngeri ki kati tusobola ebyokusoomoozebwa bingi ebyenjawulo ennyo ennyo kakati omulimu guno mugulaba mulina kifaananyi ekigazi ekifaananyi otusiga ekifaananyi kino twerabanga tulina abasajja bwe twegomba balina amaduuka kati nga olaba ku Hamu Enterprises abasuubula bagenda wa naffe Mukama tusaba n'atulinyisa ku ddaala eyo tubeegomba mu bizimbe gye biri naffe gye tujja gye mwagala okutuuka so kyekifaananyi ekigazi ekyo so tolowooza nti mwe mu mbeera eno ey'emisolo nga bo gye bakaaba kuba batikasala bakaaba kyo tokirowoozaako oba muyina engeri yekisaliramu amagezi emisolo sijja gamba nti emisolo gyo nze sigiriiko nnyo okusinziira nti kati nze we natuuka ne bannange kasa kyetufuna kyetulya ne twebaka ne tutambuza obulamu emisolo tugirabire tugenda nambeera egekola ki tugenda nambeera eriwo kuba singa tetwegenda ku mbeera eriwo singa naguno omulimu teguliwo muwandiika abantu bawandiika bizinesi tufulumiza bintu bwe biti sitooku tugiyingizaamu bwe biti oba mulaba bulabi ate munnaye ffe tetuwandiika tukozesa mitwe gyaffe ale bizinesi mugibalansinga mutya ate ey'abantu nti kati balonzeemu obugoye 10 oba 3 nti kati bwammeka tubuyimba 3 ti obugoye 2 bwa mitwalo 6 mba muyinako omutwalo linatwalako ebbilioni oli 2 mpola mpola tubeerawo ate okusinga ogenda ebeerezeemu anti kati ba girlfriend we twasooka okuvaako kati obudde buno tuli mu mbeera ya struggle era awo bogobagobe nja tumalize n'akayimba akayita bakasitoma ffenna wamu sooka osembere wasita mujje jangu owagire my dear
ate be abamu ku bakasitoma batugulako emmali nga bwe mulaba balondamuko ebyakabi. Oyagala ki muganda wange? Okola mukatabani abaseera abajja okugula ababodaboda batuseera abasajja abo ogenda nojja nogamba nyinamu eky'ettaano nagamba ate kati guba mutwalo balanga mutaano atugambe bayimba 3 sandi kyegamba ekyo waki batuseera bagambe balemenga otuswera engoye babeerezeemu bebeererenga mu kye balanze ekibenga kyekyo akayimba akayita bakasitoma ate tusiibule mu ngeri ey'enjawulo. Ndowooza 1 2 3 start. Kwata kebera werondera obumaali engoye za 3 kwata kebera 3 yebeeyi 13 laba emmali bawe bagula wa 3 awo muzeeyi kebera obumaali awo nga bwe bayiika lwakwate baliwe nange mbiraba. Kale bwetyo tukoze olunaku olwaleero tubadde nkanja baba Flexpay enkola eyo bwobangoze mwana muyite bakasitoma bajje babawagire yonna bwe mutabeera wano mukolerawe walala anti kati kisinzira lunaku kati Mande kitemu lwakubiri tujja gendako ku 9 ku Lwokusatu tugendeko Katende ku Lwokuna tugendeko Kasenge tutambula wangi ate ku mmotoka ngawo bimanyi era ne mugatta. Tetusobola kusingako walala tubakubiriza nnyo okunyiga star 29 Mohash enkola ya Flexpay kyonna kyoba ogenda ogula Beach Restaurant gasobola okubeera amafuta gasobola okubeera mu ddwaliro obulamu beere nga ate butambula mu ngeri kyazza okubeera yakabi. Robert abaddeko ku kamera bulungi nnyo abalala amanya sibamanyi naye nga gurupu nnene nnyo. Francis kakodi kali onyiga star 29 Mohash mu ngeri ekyazza okubeera yakabi. Kambalineka apron kano mwana lumu okambalamu kakati olina okubeera nga oshabada bushabazi kwata ennyondo wayo. Give them a very good afternoon.